alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning, afternoon, evening. Kijja kusinzira of course bude chi video wejjo kubera nga tekutukira ko Fahad Pro yojoga kunonyezoka kutusako agudo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gwe jotasobedde kubera nga ate otuka terake ekigalo ku video kyalingira ko bano bategeze ndi kakati Fahad n'ekipya kyasodo kubera nga ate atuleetera kakati no ensonga zenjagala kubera nga tetandika nazo nsonga za Professor Ssekaggya ba w'omuyimbi amanyikidwa nga Chosen Becky sebirungi n'akamu era nga munnange waliwo omwana obuwala avuddeyo n'abeera nga ate ayasa ebyama ku mukulu ono Professor Ssekaggya byewunyisa era nga njagala kubeera nga tebikuzanyirawo naawe osobola kubeera nga ate obyewulirako ebiri mu kubeera nga tebigenda mu maaso side zeeyo ojja genda wansi awo obeere nga ate naawe otuwa endowooza yokusinzira ensonga nga posobola okubeera nga ate oziwulira era nga still tukyali ku nsonga zezimu ez'omuyimbi Chosen Becky ne bbaawe munnange ne taata wa Chosen Becky naye si birungi n'akamu abaana bamutwala kaguddeyo era ng'ono yavudde n'abeera nga ate munnange yeekubira omulanga n'agamba nti embeera gy'ali mu sinungi n'akamu omuyimbi yamusuulawo gamba embeera yamwonoonekako era ng'ayagala abannayuganda babeere nga ate bamusondera ssente asobola okubeera nga ate alesi yeegulirayo ka bodaboda atandika okubeera nga ate avuga abantu ab'enjawulo munnange atandika okubeera nga ate yeenogera ku nsimbi asobola okubeera nga ate naye munnange yeeterereza obulamu wabula abaana bagaanidde ddala okubeera nga ate bamuwa ssente era nga baseze okubeera nga ate bamuyisaamu eggaali njagala okubeera nga ate kuteerawo nazo ensonga ezo osobola okubeera nga ate omanya biki ebiri mu kubeera nga ate bigenda mu maaso saidi zeetula butuzikalira n'ensonga endala nnyingi nnyo eziri mu kubeera nga tezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda Sheikh Mawadduwa walinnyo okubeera nga takulombereddwa gwe wena alina biwandagadde okubeera nga tosootinga mwekwate ku namba ez'essimu zitabasa ku sitika zijja kubeera nga takolako ng'akozesa amaanyi ageddwa katusimbule alina ki ekiriwo mu famire y'omuyimbi Chosen Becky biki ebiri mu kubeera nga tebigenda mu maaso saidi zeeyo tebaawo ono mukebe gwa cookies mugulamu wavudde wa Mr. Ssekaggya wavudde wa Professor Ssekaggya video netwalidde ebbanga ddene ogikola nansonga simala gakola kintu kirowoozezaako entwalidde almost weeks 3 ogikola ne mwami Ssekaggya kiwakola si kirungi ate si kirungi yes tuyinza obba nga tetuli famous naye abantu balina obulamu emabega w'essimu zaabwe togenda kuva eri ojaji ng'omuntu ng'osinziira ku ssimu ye olw'okubanga anything lwalinga olunaku olulala nalina order mu town ng'eŋŋamba let me pass call here I do some marketing on my cookies because nze oba business yange ngiteekamu nnyo ki amaanyi nempitawo nalina emikebe mingi era mwami Ssekaggya yagiraba because nalina gye ngitwala mu town nempitawo nenkola marketing yange nemugane munyonyola biki byentunda na biki byenkola ki byenkola nemugamba nsaba kunsupportingako naŋŋamba okusupportinga kasita temubaamu butwa I was like abantu awo nawo batuuseewo because I'm not that person with that heart naŋŋamba ojja kundeeterayo enkya omukebe ojja guwa oyo omuwala awo ku dduuka lye balina bamusala nviiri ku dduuka lye waliwo omuwala n'omuvubuka naŋŋamba ojja guwa oyo omuwala enkya ojja ssangawo ki ssente kintu kyali simple nnyo namala naŋŋamba azilonga nemugamba sisobola kukola cookies zirimu butwa n'enzitunda n'enziwa muntu gwe siinaako kintu kyonna kyonna nemugamba Mr. JB yankolerako marketing kyemmanyi ne page wakola ki mwagiraba nganvaawo nsanyuse ngamba nfunyeyo order mwami Ssekaggya mpaddeyo order nga nkomawo ewaka nga ngipreparinga bulungi nnyo cause mikebe gyali giriwo nali ngitwala mu town nga ngipreparinga bulungi nnyo enkeera nga ngitwalayo saamusangawo mu butamusangawo omwana nga ŋŋamba Professor abadde taliiwo ate ne ssente tetunnakola then I was like kasita yabadde yakoze order kangulekewo bwanajja ssente njazisanga omwana naŋŋamba katumukubire I don't know omwana yamukubira oba teyamukubira but what kyeyandaga nti amukubidde n'amugamba ngulekewo ssente njazisanga saakola nso because nagamba ono omuntu mukulu tasobola kukola ki tasobola kukola bintu bya kisiro Remember nkozesa transport bantu mmwe
I'm marketing my own business. Ebyo byonna sibifuddeeko. Ne nkwata ekkubo ne mulekera cookies. I was waiting for a call because kuguno omukebe. Mukulaba guliko ennamba zange ez'essimu. Zizino wanino. And I was waiting ngambe osanga wanajja nagusangawo ajja kukuba essimu ambuze sente kwaziteeka oba ngambe nonaki sente zo. Nempisaawo ennaku 2 nenzirayo. Mukuddayo era omwana nangamba ekintu kyekimu. Mwami Sekajja tugambye tetulinawo sente tetunakola sente. Nenvaayo. Saakiremerako nnyo. Nangamba ojja kujja ozisange biki. Saakiremerako nnyo. Nenvaayo. And I was like, ono muntu mukulu ali profession. Ebintu bya business akola ki? Abimanyi. When time comes, ajja kunkubira angambe nona sente zo. You people, I waited for almost 8 days. 8 days. Nga cookies zino ziri mu dduuka lya Mr. Sekajja. 8 days. Tankubidde, talina kyanyeze, nzizeeyo okubanja sente zange, nasangayo mukyala we. Nangamba ekintu kimu. We don't eat things nga tubijja ku bantu be tutamanyi. Nkiddemu, yangamba tetulya bintu nga tubijja ku bantu be tutamanyi. I was okay with that. Nenkwata cookies zange nenkola ki? Nenvaayo. But in the first place, kyedi okwebuuza, Mr. Sekajja lwaki wakola order? Nga it was simple for you to say, nti munnaye, sigenda sobola kuwagira. Nemo temumanyi kubeera nga business ya muno. Mr. Sekajja weteekemu ekyo ekigere. Nga otwalidde omuntu olugoye n'amala nalwo for 8 days n'amala n'alukuddiza. Nga takozeeko yadde ne sympathy egamba nti oba kale we are sorry oba we are weekwekana mu ntebe yo mwe wali otudde emabega wa computer mukyala we ye yayogera. Nali sisobola kwogera kigambo n'ekimu lwansonga I don't interfere in people's life. Ne Mr. Sekajja kyewakola kyali kibi. Kyali kibi. Guno omukebe nagamba sigenda gutunda, nja gweriira. Katonda bwakuwanga omuzadde ategeera weesunengako. N'akuwa ku muzadde ng'asobola okukola buko ku by'amagezi. Naye taata wa Chuzeni Beki ye ndowooza mu Masaka yasinga obutategeera. Chuzeni Beki onansonyiwa okozesa olulimi luno. Taata wa Chuzeni Beki yavuddeyo nadda ku TikTok live mbu asonda pikipiki mbu eri ekaddiye. Kamala kubuuza eri ekaddiye z'obadde ng'okola mweri obadde ng'oziwa Chuzeni Beki ebadde nga ku looni nti osasula looni emyaka gyo gikyavuga boda bibazadde abataategekera bukadde bwabwe. Essaawa zino olina kubanga oli mu nnimiro zo olabirira mmwanyi n'abitooke ku myaka gy'olina. Gwe muwala wo wasalawo omusaba pikipiki n'agiggulira. Essaawa zino kati weefuula munno oyagala omuswaze mbu bakusondere mbu bagambe bannange Chuzeni Beki talabirira taata we. Twalaba ku bifaananyi nga muli ebweru yakutwala ebweru wandirinnya ku nnyonyi ggwe. Gw'oyagala kukolera ebinene nawe muweerera. Chuzeni Beki tumumanyi ng'omukazi ataasoba munnakyalo w'e Masaka yejjeeyo yekka wamuyamba ki? Kati oyita mu batikitooka n'otuula n'abasajja abakulu n'olabya ekisajja ekikulu nno kikitula mbundo siniki kyekimuyambako okusolooza pikipiki ne mutamanya nti muswala egyo emyaka gikyavuga bodaboda kanaba kuyita mwana wa bodaboda oswazizza abasajja b'e Masaka bonna muve ku bantu. Era buli asondera taata wa Chuzeni Beki pikipiki aba musiru sendola katalina byazikozesa. Kati alabika we yagikwenkebudde n'agimalawo bw'ati n'agenda wa Chuzeni Beki oliwa mugambako nti lindako biki kole kavaayo nadda ku bondo ku TikTok live mbu asaba sente. Watubuuliddeko ku pikipiki gye bakukolera biki ebigikwatako lwaki ekaddiye.
Bwoba obadde ovuga boda boda kubanga ogisesebula bwekyo kitegeeza obadde ovuga boda boda sente obadde oziwaani kubanga omuntu agamba nti nno bwaye mbadde nzeefuna asasula looni nawe obadde osasula looni lwaki muze wakola tewaterekawo ezinaagula empya oba oli muvuzi wa boda boda bakuwa capital abaana bava mu looni za boda boda n'agitunda n'ayongerako n'agula pibikyendera ku ludi ezabadde asevinzeewo gwezo zabadde ng'osevingawo obadde ozinywa walagi obadde ogula bakazi obadde okola ki musooke wejjayo ku kamera oswaze omwana wattu nkikizibu beki sina kyemwagaza kubanga nze nina ttiimu amiri eyamiri ekyali wange naye waliwo kyenda banga kya kisiru nga tolina kikola oli muzadde oli mwana wa serebu yakuwa pikipiki gye wasaba gye wayagala singa wayinamu amagezi wali omugamba nze ngulira kibanja nsimbe mu mwanyi kusinziira ku myaka gy'enimu wasaba pikipiki ogikankabudde eweddewo z'obadde ogikolamu zibadde ziragawa bw'obanga tubadde tovuga bodaboda teri pikipiki esobola kuggwawo bwetyo nga tovuga bodaboda ngo opaakinga lw'oyagala otambula n'ovuga neggwawo bwetyo siba ekiro teyebase kiro kyonna bali mu kamera basonda eri basondera bakafeero ne tata Tuseni Beki ne yazzemu naye bamusondere kino sigenda kunenya mwana ekisooka tolina kiwamukolera Tuseni Beki tumanyi ng'omuntu ow'ekyalo eyejjayo yekka ataasoma gw'otaasomesa tolina buvunaanyizibwa ku mwana oyo n'akamu yakuyamba na buyambi okuwa pikipiki katali mu kwejjayo katonda wakuwa omuzadde omusiru afudde asinga akagero kano nyinawe nakalaba ebbanga ddeneko emabega naye kampa ekyokuyiga kinene nnyo era wano mbeera wano oli naŋŋamba ensonga bwe twaki togyogeyako ne mugamba ndeka kubanga okwogera si kukola n'okwogera kwogera lwaki mba nteekayo ensonga yange egende ow'omuntu gwe saagala amanye nti simwagala ate nga sirina kyensobola mmukola ate nga ye bw'amanya nti simwagala ye alina kyasobola okunkola bawammese bano baali bangi baalinako we batudde nga batuuza meeting nga bagamba twaguliddwamu obuzibu wiiki ewedde waliwo omukulu wa kapa eyakajja ku kyalo kuno yazze n'atugumbula bannaffe 5 neffe tufunyemu okweraliikirira bwe tunaamalirako omwaka n'abaatuze bameka lwaki tetumusalira amagezi buli omu n'abuuza munne bannange tukoze tutya okulwanyisa mukulu wa kapa ono agenda otulyo tumalawo wammese omu kye yava ayimiriya n'agamba bannange nze ndowooza twegatte tumunoonye tumulumbe naffe tumulage kye tusobola okukola munne yali tanaba nakuwowanika mukono kumalayo n'amugamba ze omukono wansi biki byoyogera osobola okulumba oli ayina amannyo ayina biki byonna byonna ayina amaanyi tosobola mulumba talina kikusobola mukolako tuula ebirowoozo bye tebirina makulu naye wammese n'atuula wammese omulala n'ayimirira n'agamba bannaye nze ndaba kyetwalikoze mukulu wa kapono tumunoonye waali waasula tumusibe ekidde mu bulago bwe tumusiba ekidde mu bulago bw'anaava eri ng'adduka kuba tamanyi ne bw'anajja ng'asooba ekidde era kijja koona kubanga buli we yeewuuba kikoona ffe tujja kuwulira buwulizi kadde tumanye nti kati yajja ffe tudduke twetegule talina gwajja kulya n'omu bonna ne basituka ne bakuba mu ngalo ne bagamba oleese ekirowoozo ekirungi situlabanga ku kirowoozo kiri beautiful ng'ekyo era kati mukulu wa kapa tumumaze tali kuddamu kulya munnaffe yenna ne bakyamuka ne balya ne bakola ki ne bajja kyankya ne banywa ku mwenga awo biki byonna pate oli yaleese solution ne bamuwa n'obukulu awo kati bwe baali bagenda nagamba bannange enkya tusuze ku nsonga yakola ki kunoonya mukulu wa kapa tumusibe ekidde mu bulago abeere nga tasobola kutulya naye twerabidde ekintu kimu ani agenda omusiba ekidde kati awo obuzibu ne bujja agenda omusiba ekidde awanika omukono ng'aliwo ayawanika omukono buli omu n'atuula ebbali n'agamba nedda gwe n'asobola nti nedda buli omu gwe bagamba nedda pulaani yali nnungi yafiira awo mukulu wa kapenkera bwe yamanya nti baateesezza ku ye yajjako olwo yatugumbula 15 omuntu omu bugenda okukeera enkya nga 15 abalala baalusuddemu akabajjukira luli baali batini ne kati alya bangi yatuuka n'okujooga mukulu wa kapa nga wamala okutta asulawo ne wattidde n'abeeraawo ate munankola ki nga tewali kye basobola mumukola
kubanga tewali asobola musiba kide ate tewali asobola mulwanyisa w'amaanyi. Bwe batuuza meeting ey'okubiri nga bagamba bana tugenda kola tutya asibe kide yabula tufune omucuba nga banoonya ku bacuba abaali ku kyalo banoonya abacuba ne babula. Kakati we baali bateeseza waliwo omukulu omu bamuyita Nsanafu. Ensanafu ogimanye n'entini. Ensanafu ng'ejja ng'egamba mubadde muteesa ku ki? Ku mukulu wa Kapa tuli bubi twagala kumuyiyiza plan tumugire tumusibe kide mu bulago naye tukoze tutya? Ko mukulu wa Nsanafu ndiye mumusiba kide oba mwagala mujjawo? Nti ano ekiba kisobosa omujjawo ate kiki ekisinga naye tetulina maanyi gamulwanyisa nti wamme soosaaga. Nze mumpe ssente mumpe ne ku Bwakabaka bwammwe mbere nga ntwalako ekitundu nga nsobola okujja wammwe n'endya n'abantu bange bonna. Nze ngenda mubakolerako. Mpa obudde ne bagamba naawe olimba gwe atalina maanyi. Ffe abalina ekiwago abakusinga ekiwago gwe jasi ekiwuka obuwuka okole eki ku mukulu Kapa ogenda mukola ki? Kooli nti ato tawaana. Gwe mumpe amaanyi mumpe obuyinza mumpe buli kimu mumpe byembasabye nze ngenda kukola omulimu. Nga mukulu Nsanafu atwala omulimu ng'agenda. Ye kye yakola yatwalayo wiiki nga 2 ng'anoonya mukulu Kapa ono waabuyiwa waasula. Teyatawaana ng'akuŋŋaanya banne nga bajja bangi nnyo nga bamulinda mukulu Kapa nga yeebaka nga bajja basooka bamutambulako yenna nga bamukolako ekiswa. Bagenda okutandika okumuluma ng'olwedde bangi nga bamujjudde yenna. Ogenda ozzukuka enkeera ng'ate mukulu Kapa waali. Kati eyakulira olukwe ng'adda ng'abagamba bannange omulimu gwange nagukoze ennonye Bwakabaka bwange nakujja kulya wano wammwe buli kye mubba mumpako nga bwe twateesa. Nti omulimu wagukoze otya? Nti mukulu Kapa mufu tugendeyo nga batunula. Bagenda otuukayo nga mukulu Kapa mufu ebyaddala. Nga mukulu Nsanafu yakoze omulimu ne batta Kapa. N'amubuuza gwe omu wakoze otya atalina maanyi atalina kiwago atakola? N'agamba ffe twekuŋŋaanya bangi ne tujja bangi ne tussa kimu ne tukola ekintu kye twagala ate ne kigguka. Okyo wadde tuli siro wadde tetulina maanyi naye bwe tuba bangi tuderivalinga omulimu. Twaze ne tumutayiza ne tumuzingiza. Twasoose maaso kubanga asobola okudduka. Tusooka ne tutayiza abamu ne bakwata tusooka ne tuluma amaaso gokka. N'abeera nga talina gy'alagawo ne tumufunza nga talina gy'adda. Ne tuluma buli we tumanyi awanafu paka we yagonze paka kumutta. Kati nno kankubulireyo akantu kamu. Bangi abalina ebirowoozo ebirungi naye bwe mwogera ebyogere tebirina makulu. Kikola nze mujja ne mugamba yogera ku nsonga bweti negamba okwogera tekulina makulu. Okukola kwe kulina amakulu. Bayibuli n'ebitabo ebitukuvu bigamba Katonda agamba naawe omukisa omulimu gw'emikono gyammwe. Kitegeeza omulimu gw'okoze gwonna oba mubi oba mulungi Katonda asobola ogukuweera omukisa ne gutambula nga bw'obadde ogusuubira n'oderivalinga ky'oyagala. Mu mbeera eno emmese esobola okuba y'amaanyi naye bwabeera nga bali mu kinnya emmese gy'ebeera Kapa terina buwanguzi lwa nsonga akannya k'emmese mweyingira kaba katini. Goonya bwe mudda mu mazzi osobola obutagiwangula bwe mudda ku lukalu ogikuba n'ogitta. Abantu tebamanyi nti engo esobola okulya engabi n'engabi bw'esanga nga nnyiivu bulungi n'ewuuba bulungi ejjembe ne likwasa ng'eyinza obutaddangula. Ente esobola okutta mukama waagirunda. Ente oba endiga oba embuzi esobola okutta mukama waayo singa aba agikutte bubi naye n'enyiiga bulungi kubanga esobola okukubaza ng'otunudde wali nejja n'ekutomera n'ogwa mu kintu n'ofa. Mu mbeera yonna bw'olabanga akamyu kaboggola tosindikangayo mbwa kubanga olwo olutalo luba lw'amaanyi nnyo. Akamyu omuntu wavira ku nnekya n'akola ky'atalina. Tukola content naye waliwo ebyetaagisa n'ebiriwo. Waliwo wootuka ekiseera nga mu butuufu tokyasobola kubuulira bantu kituufu wabula weetaaga babuulira kyakkola. Ensanafu bwe zeegatta nnyingi n'omuntu zimutta era zisobolera ddala.
ensanafu zisobola okutta. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.